Bannayuganda tuve mu bintu ebyo ebyolwalimu ebintu biri serious muri eyo mu nseko. Ani kizibu ky'eggwanga Museveni aganya abasiraamu ku providing a solution wabula protecting ekizibu ky'obusiraamu. Wabula batugamba ensonga zigenze wa president asobole John nabagambye ku flashlight Museveni ta solving a problem nevaawo. Mpuuga mu parliament yasaba juzi leader of opposition yasaba n'agamba tuteekewo akakiiko akapya commission of inquiry aketengeredde akaliko abalamuzi n'abantu abali credible tunoonyereze ku mbulawo y'abantu bano. Museveni kyenjagala tusooke tukanyeko tetugenda kukkiriza Bendikito Kiwanuka mu mulembe gwaffe. Bwe tuba ne Bendikito Kiwanuka mu Uganda bwe mudda mu Bendikito Kiwanuka w'omulembe gwaffe tugenda kubeerako ne oba nkyogere bannange lwaki wire tokyogera wire mu linnya lya Yesu. Banna Uganda nga bakyebuuza ekizibu ky'eggwanga yaani Mwami Museveni akulembera eggwanga lino abantu batandise okumusongamu enyumwa okulaba nti ekizibu ky'eggwanga Uganda naye ng'ate bagamba nti abangi bwe basonga engalo bwe kyabikira. Buli kizibu ekijja mu ggwanga Uganda ogenda okulaba bekikutteko bakiwunzika bakizza wa Mwami Museveni. Mwami Museveni ensonga z'akutteko ezisobola kugguka weebuuze lwaki kitalina busobozi bukkusa nsonga ezo n'azimaliriza oba lwakuba nti yaba ayagala zibeerewo. Ekintu Mwami Museveni kyasazeewo nti kijja kugguka kiba kirina okugguka. Kyasazeewo nti tekijja kugguka era tekisobola kugguka. Tuli mu nsonga z'obuyisiraamu olwali abasiraamu baneneŋŋana beerumaaluma bagamba nti omuzikiti gw'Old Kampala gutwalibwa. Wabula abasiraamu abasinga obungi bagamba tulina okutwala Mwami Museveni n'asolovinga ensonga zaffe abayisiraamu. Nga temunnaba kutwala Mwami Museveni kusolovinga nsonga zammwe abayisiraamu mwebuuze nti Museveni ayagala obuyisiraamu? Bw'aba abwagaliza bubeerewo emaali y'obusiraamu ezeetundibwa ebiseera ebisinga nga bakiteeka ku mubajje. Yes, mubajje adamuzanyira ddiruze naye mwebuuze nti ettaka eri abadde alitwala yaani? Mubajje okulitwala abadde yekka nga taliiko mukono ku mulima beego gwa Mwami Museveni? Golowooza singa badde mubajje ng'alitwala ku lulwe nga taliiko mukono gwa Museveni ogulyagala omulala. Singa Museveni ayinza okulemesa ettaka eryo mubajje oddirekawo? Wabula olw'okuba nti badde nga naye akiyinamu omukono kyovula mubajje badde takwatibwako. Olwaliro abayisiraamu basaba Museveni ayingire mu nsonga zaffe ez'omuzikiti guno tusobole okugununula. Mumanyi atwala ettaka eryo oyo gwe babagamba abanja obuwumbi 19 era ayagala omuzikiti ogwo ettaka eryo. Museveni amumanyi bulungi era ng'alina n'ebigendererwa bye lwaki ayagala guveewo. Kati Bannayuganda bwe bakugamba nti ekizibu kya Uganda ate ye pulezidenti waabwe abakulembera tolema kukkiriza kubanga ensonga nnyingi zeekiikamu era n'olaba nga ebigendererwa bye byakweddiza bya bugagga bya ggwanga Uganda. Kusaanyawo madiini ag'enjawulo mu ggwanga Uganda yasigale ng'afuna emirembe. Ebikola ku human rights. Simanyi waliwo akakiiko ka parliament aka human rights. Waliwo simanyi human rights commission. Waliwo simanyi biki ebyo ebitongole bimala. Bwe biba bimala lwaki kimala maabula okuva 2019 okutuuka kati ng'ebitongole ebiriwo bimala? Kimala maali luddawo. Era ebyo ebitongole bulijjo birinda ki? Wano juzi twali tugenda mu kalulu ka 2016 nga waliwo ekibbattaka abantu nga kibatuuse wano. Museveni yateekawo ne yeefuula alwanirira ennyo n'ateekawo akakiiko k'abamugemereire ne katambula Uganda yonna tamala emirundi n'alyoka dda. Ebiseera ebyo nga tuli bakwerege tamala emirundi gyayogera. Yes, bamwongere ssente. Omukazi avumbudde ekintu kati Museveni agenda kukwatira ababbi b'ettaka. Nga nzita n'obudde bwange n'empulira tamala emirundi. Mwagenda oteekawo akakiiko akabamugemereire okutambula ku ttaka. Ebitongole by'ettaka byo si bingi tebiriiwo lwaki si bye byakikola. Ate nga nako yakateekawo kiguumaaza. Waliwo Uganda Land Board. Simanyi waliwo akakiiko k'ettaka ak'omu paramenti. Waliwo simanyi Buganda Land Board. Waliwo simanyi biki wona buli walaga waliwo akagundi k'ettaka ko nga bakateerawo commission of inquiry.
eyabamugemereire ya ripoti yabamugemereire erirudda wa wakolotya tugenda okulaba ng'erimu ono omusajja gundi rukuutana yamugamba gandi hanga go and hanga namugamba ne bwokubira papa esimu tewali agambayo wallahi nga tewali agambayo essaawa yeeno mugenda kikakasa ekindi ettemu liri mu Uganda juzi mwalabye abasajja baleese emirambo ne bagisuula ku kitebe kya disitulikiti Luweero mbu nga babanja emitwalo 9 okuva mu mwezi gw'omusanvu tebabasasula naye mulimu akagambo akayogeddwa kagambye buli mwezi eggwanika lyokka ery'Eluweero lifuna abantu 15 abatemuddwa obutemulwa nga tebaliiko baabwe. Ekintu ekyo mukiraba ng'ekitono akabano atiwaaka naye wulire eggulire eryo buli mwezi abantu 15 ababuliddwa abantu abo bavaawo abataliiko baabwe. Olaba n'ente eteekwa okubeerako nnyiniyo. Abaganda bagamba mbuzi nsibirwa lwefa lwemanyikako nnyiniyo. Nti gwoba olaba nga yange nze njitwala kutalo okugisiba njikome bannange wira ine embuzi enyirira bannange wira ine embuzi bannange wira ine embuzi naye oluli akawulula nefa bwepwa sigikwatako nga nannyiniyo tannaba kujja. Era kwololo munnange embuzi munnange olowooza embuzi y'omusajja teyafudde wano jozi munnange embuzi ate munnange nno tebadde yange embuzi yagundi mbuzi nsibirwa lwefa lwemanyikako nnyiniyo. Omuntu afa atya n'abulwako nnyiniwe. Ekirala ani atta abantu 15 buli mwezi. Eryo ggwanika limu lyokka ery'Eluweero kyagenze ku likodi abantu 15 buli mwezi abafa nga tebaliiko baabwe bavaawa bantu kyabo. Bwe bamala omutta Mwakyoli nga bajja bamusula arawundi Luweero nga mwaba Omwakyoli munoonyezaawo Mwakyoli nga musirika kuba temuyina netiwaaka temuyina intaneti ng'ebintu bikomaawo ng'ab'Eluweero baziika. Bwe bamutta ebuwama nga bamuleeta nga bamutwala egindi ng'ow'egindi bamuttira egindi ng'ow'egindi bamuttira egindi nga kibeerawo nga mwe mulowooza kirabika yalinnya bino ebimotoka by'amanda yagenze Kampala ate era bulijjo ayogera mbu ajja kgenda e Kampala naye omwana oyo era bw'atyo bwe yagenda n'Essese alina bwe yagendera Essese emyaka 3 nga tetumuwuliza kumbe omuntu bamusse. Abantu 15 abatemulwa buli mwezi ne bwe kiba nga kya Uganda yonna naye ekyo ky'Eluweero wokka. Kati tetumanyi kiri Masaka tetumanyi kiri Mpigi yo Empigi mbu Omunyarwanda abadde yeyita simanyaani ya Serandi Road n'amusibira mu nnyumba n'agenda. Empigi waffe wano ebuwama Mpigi wano ewa bannamutyaba. Mbuno waliwo omutoolo yajja mu Buganda n'asanga abantu nga bafiiriddwa n'ayagala obbasaasira naye nga tamanyi Luganda. N'abakuno mulimuta ng'awulira omuntu bannange nga kitalo banaye nga mulabye n'obunaku mukwano k'omutoolo kamukirole kamukirole maama kamukirole bambi kamukirole beitu neimwe kamukirole naye bambi yali abasaasale bagamba bannaye omutoolo ono ng'atukudaalidde kamukirole. Now wulira bannayuganda njagala mbabuuze
mwalabye eggulire lino ddyo kuba sigenda digenda wala mulyoke mukitegeere nti Banna Uganda tuli basiru nange oyo omusajja yalaga watannaba kupongerayo hiiti ndala Banna Uganda muli basiru Banna Uganda tuli basiru nga sejjeemu tuli basiru Banna Uganda tuli basiru Banna Uganda tuli basiru ulira eggulire eritaliiko kakwakulizo Ekitongole kya polisi kitegeezezza ng'ebbanga ery'emyaka 3 gye kimaze nga tekiwandiisa basirikale bapya nga kw'otadde n'abo abasirikale ababeera baabulidde polisi kikalubizza nnyo entambuza y'emirimu. James Ochaya akulira ebyokunoonyereza mu polisi agamba nti mu kiseera kino omusirikale wa polisi omu avunaanyizibwa ku bantu 9 ekyongera okuteeka obuweereza mu katyabaga. Bano basisinkanye akakiiko awe nakomye okutegeera nabagamba mama yanteekanga ku nkondo bwe yannyumiza kubaawo nali ndi muto nga sibitegeera nti yansibanga ku nkondo nga tayagala kujja oba nti omuliro gunjokyo babe era nze omuliro gwe najja ndi mukulu nze neeyokya n'atuuka ekiseera ng'enkondo eri nga eriko omuguwa nga nsibamu neneesika neneebaka neneesika ennaku ezasooka neneebaka ennaku ezaddako nga bwantuuzaawo bw'ati agenda n'akola ebibye ng'era oluntuuzaawo bw'ati nga neebaka Banna Uganda tuli ku nkondo tetuliiko muguwa naye tukimanyi nti awo tetuvaawo omunnayuganda omu akuumibwa omupoliisi omu akuuma Bannayuganda 905 awo enakomye okutegera ne mmanya kati tuli ku nkondo za pulogulemu za buleyini za bwongo mindset bwe mulikyusa amagezi gammwe okubeera amajja muli obubaka twabusomye his excellence ye yakyogedde mu luzungu n'abagamba I transformed nga Bible tugamba transforminga mukyusa amagezi gammwe okuba amajja bwe yakyogedde muganda wange debate namba Bible yegamba to transforming amagezi gaffe okuba amajja omupoliisi omu akola ku bantu 905 oba temukawulidde bulungi kubanga abapoliisi badduka bulijjo sibagamba nti no waliwo abapoliisi abadduka n'abamagye bulijjo sikyogera wano nga mugamba mbuno ndi mugumya mumanyi gye bali bonna nze mbalina I repeat bonna nze mbalina amanyi nzija wano nenjogera ebintu nga temubi nga mulowooza nsaaga mumwandabira ddala nga nagwe eddalu ankabongere nedda katongere dekankabongere tuli ku nkondo za pulogulemu za buleyini za bwongo mindset bwe mulikyusa amagezi gammwe okubeera amajja muli obubaka twabusomye his excellence ye yakyogedde mu luzungu n'abagamba I transformed nga Bible tugamba transforminga mukyusa amagezi gammwe okuba amajja bwe yakyogedde muganda wange debate namba Bible yegamba to transforminga amagezi gaffe okuba amajja omupoliisi omu akola ku bantu 905 oba temukawulidde bulungi kubanga abapoliisi badduka bulijjo sibagamba nti no waliwo abapoliisi abadduka n'abamagye bulijjo sikyogera wano nga mugamba mbuno ndi mugumya mumanyi gye bali bonna nze mbalina I repeat bonna nze mbalina amanyi nzija wano nenjogera ebintu nga temubi nga mulowooza nsaaga mumwandabira ddala nga nagwe eddalu ankabongere nedda katongere dekankabongere